okuvako ku TikTok olutalo lwenkuletedde lwa mwana mulezi gwe bayita Mickeyseems2funny ne mwana mulezi gwe bayita Omuyaga BAMWEYANA. Omuyaga BAMWEYANA ava saidi ze Masaka. Mickey ye weka wempe. Olutalo luli ku TikTok. Oyinza okwebuuza nti TikTok kyeki? TikTok social media platform nayo yajjanga bwolaba Facebook mwaka gwali gwa 2016 September. TikTok yasobola okuba ate ng'etandika. Era nga abasajja abachina bagireeta. Waliwo bagiyita babayita kibiina company bagiyita ByteDance ebasobola okuba ate nga bagireeta gye bayita TikTok. Mu Luchina bagiyita Douyin. Abo nno basobola okuba ate nga bakola platform eyo ng'oyinza okusharelingirako video, obuzannyo, comedy yenna g'osobola okuba ate nga oteekako. Awo nno n'asobola okuba ate nga ajja wano mu ggwanga Uganda nno mu bbanga lya COVID-19 we yasobola okuba ate nga akyakira nnyo era abantu bangi nnyo abasobola okuba ate nga bazuula nti TikTok asobola okuba ate nga bafunamu omusimbi ogw'amaanyi. Awo nno bangi nnyo abasobola okuba ate nga baviirayo ne mwana mulenzi ono gwe bayita Mickey gwe bayita Mickeyseems2funny. Mickeyseems2funny mwana mulenzi ono bamuyita Sebamba Michael era nga azaliwa saidi ze Kawempe. Agamba nti mwaka gwa 2021 mu COVID yawo naye we yajjira mpola mpola era nga mwana mulenzi ono technician yakola ku bannaffe wa Steve Gini gye bayita Phenon Records era nga atereeza ago mataala ge mulaba ge bayita lead amataala ago era nga era stage designer mwana mulenzi gwe bayita Mickey era nga agamba nti okusoma kwe yasoma graphic designing e Makerere University. Awo nno mwana mulenzi oyo n'atandika ebintu bye mpola mpola ku TikTok era nga agamba nti ebiseera bya TikTok byasobola okuba ate nga byamuyamba nnyo wadde nga kisookera ku YouTube ne kitatambula bulungi. Akadde kanasobola okuba ate nga akitambuza y'omu ku abo aba influencer abamanyi ku TikTok era nga alina ne endorsement ez'enjawulo. Bannaffe aba Jobline Consultants basobola okuba tebamuwa contract eno ndowooza October nga 2021 bamuwa contract eyo ya mwaka gumu. Mwana mulenzi gwe bayita Mickeyseems2funny. Oyinza okuba ali omulabyeko oba olabyeko zino alina filters z'akozesa n'akozesa face ennene. Kati ono omukulu yasobodde okuba ate nga yaloopye mwana mulenzi gwe bayita BAMWEYANA Omuyaga yamuloopye ne bamukwatira saidi ze ye Kampala era yakavaayo ennaku nga 2 ze zasobodde okuba ate nga omukulu ono embeera nga yatambudde. Agamba nti Mickey omukulu gwe bayita BAMWEYANA nga bw'amanyi nti avuma nnyo ku TikTok ono Mickey yabadde ayagalamu malaka babba mu mbeera nga bwe yatambudde era nga omukulu Mickey ebimu ku bye twasobodde okuba ate nga tufuna yasobodde okuba ate nga avuddeyo nga baagala baddiŋŋane ne BAMWEYANA naye ng'embeera Mickey baamuvuma naye ng'obuzibu buva ku kiwulira. Kansoke nkubuuze Mickey navumako mama namuma kigambo kisoko kiŋŋambe video zedda zonna ozimanyi ze wakola lasi ya baamu zinajjanga olusekera ne ku vidiyo naye kankubuuze tuvemu ebyo byonna era kino ekintu nakikubuuzizza egyo baamu ne vidiyo eyo gye nakukoyo omusirikale gye yagambye simankwate baamu nakubuuziza nali nkukoze eki tube bantu bakulu vidiyo kyate gye wankutte nga ono ofiisa we yagambye simanya nkwate vidiyo simanya ng'ogamba simanya biki anti Mickey olaba nze nsobola okuddamu ansa nga nina kyenjagala okuteekawo okitegeera ate nawe kenyini naawe okisobola butala Mickey wavaayo nogamba nti ennyumba yange yannema neeta obujulizi ndage nti awo wange biki naye Mickey muganda wange baamu ffenna tulina ebintu ffenna tuzimba amayumba naye tetuvangako ne tubirabye bye byalumya omukulu gwe bayita Mickey agamba nti omukulu gwe bayita BAMWEYANA amwesibyeko ku Facebook ng'amuvuma agamba tamumanyiiko wadde n'akamu wabula amwesibako bwesibi. Omukulu Mickey ayinza okuba femu ya TikTok esobodde okuba ate ng'emuwanise ndowooza entalo zino zaali badde tezigwera ku poliisi ne zigwera ku TikTok. Wano nno omukulu ndowooza kala za omukulu gwe bayita Mickey zitandise okuba ate nga zivaayo. Agamba nti ye bamuvumye ku TikTok kati gw'obanga gy'oli nga baali bakuvumyeko osobola okugenda ku poliisi n'oloopa kubanga BAMWEYANA ye baamusibye nga Mickeyseems2funny ye yasobodde okuba ate nga amusibisa. Agamba ye amateeka agamanyi bulungi nnyo era Mickey ayongerako agamba nti BAMWEYANA tamumanyiiko wadde n'akamu wabula ye amwesibyeko. Kati ate wulira byonzizaamu mwana nze nali ŋambyeko ebyobugagga byo baamu sikumanyi nakigambye nokikugamba mwana sikumanyi tuve mu bya TikTok ebyolwali nze ku TikTok nali miitizeeko omuntu omuyiga nakugambye sikumanyi naye woba tonjagala
oba wali onkolerako content it's okay. Tewali content gwe nalikolerako Mickey. Tuzimba amayumba naye tetuvangako ne tubiraga ensi muganda. Akati Mickey mwendaga ebyobugagga byange nga bikulumira wa. Kati ate owulira byonzizaamu. Ensonga zabadde nnene nnyo kati byabadde ku ssimu. Bw'oba olabyeko ku TikTok kati mu ggwanga Uganda abatrending abantu bangi nnyo. Mickeyseems naye atrendinga mwana mulenzi gwe bayita Nasatonda gwe bayita Sesebati ndowooza mumumanyi. Waliwo omukyala gwe bayita Esther Amito. Bangi nnyo Yvonne Namakula n'abala bangi nnyo. Omukulu Mickey agamba nti ono Bamweyana mwavu. Ebintu yeraga bwerazi agamba ayina ebyapa talina wadde. Ajjeyo ekyapa bane waliwo ebintu ekyapa we kiba tekiriiwaawo kibeera ku ssimu okitegedde kibeera ku ssimu bw'akibalaga then awo nsingiddwa okitegeera awo mba nsingiddwa at the end of it all toyina ssente nkyogera atunula mu kamera nga ntya Allah yekka toyina ssente. Olutalo lwero nno Mickey yasibizizza Bamweyana lwa kumuvumira ku TikTok. Amanyi Mickey gembadde nkakasa nti goyina ku TikTok olutalo lwali badde lugwera ku TikTok. N'olaba oliyingizaamu poliisi. Bamweyana eriemu 0. Omukulu wuuno Mickey agamba yagenze mu mateeka kubanga ye gaasobola talina maanyi. Walaze obunafu gwe kyolowooza obwongo bwo bukomaawo ati g'obadde oyagala ngende nwane ne Bamweyana Mickey yalwanye gwe kyobadde osinga oyagala ng'ate nga tulina amateeka banaye poliisi tebeerako bagagga nze nagenze we nagenze nendoopa musango yes sirina nze maanyi nendoopa omusango bwe naloopya omusango gwange boom actually no gendo obugenzo w'omuntu and fight from there oli abakusinze kuba gwaba mulungi in the courts of law if at all Mickey attacked anyone there yandibadde talina nawawoleza koza aba yesterday n'abalumba bongabo but what he did was the right thing naye all this wouldn't have gone all this far ensonga za Mickey kanjye kati nina omukulu Bamweyana naye atubuulire kubanga yakava mu kkomera ensonga azimanyi. Tukyagenda maaso ku mbeera nga bwetambudde tukyali ku lutalo lwa TikTok omukulu gwe bayita Bamweyana ne Mickeyseems2funny eyamusibizizza lwa kumuvuma. Oyinza okugamba nti ye omukulu gwe bayita Mickey mutuukirivu nnyo ku TikTok talina gwe yali avumyeko oba oli awo. Omukulu Bamweyana avuddeyo n'ayogera nga yakava mu kkomera n'atubuulira byonna biva ku ki obusungu buva ku ki bw'omusajja amunyigira lwaki. Abaganda bamwe ngange mwenna kiriyo nze bampita Omuyaga Bamweyana kuva wano ku TikTok. Amawulire gonna ge mwawulidde ag'okunsiba matuufu naye bwe bantutte namazeeyo ndoozi essaawa ng'emu bakyali bange ne banzijayo naye ng'olutalo lwenna luva ku bya nugu abasajja gye baliyo nga balina enkokola nnyingi ze bakuba bannaabwe otegeera. Nze era Mickey simumanyi nnyo ne just ye yateekawo ekibeera era loza ne vidiyo ezimuziranga gamba nzijeyo ebyapa nzijeyo biki ndage kino nkole bwe tiba byange ye naye avuma bamama ba banne kuba vidiyo weeri ng'era avuma mama banne. Bamweyana oyo gwe baasibye olw'okuvuma Mickey akyagamba TikTok tufunyeemu okumanyikibwa mitima emirungi n'ebintu ebingi ate ffe tetwajja ku TikTok kunoonya ssente kuba edi twalina background era nga nnungi esi ffe twajja kunyumira ate mubalowooza ffe tugenda kufuna emirimu nga gy'amaanyi tubayiteko naye nga tesi ffe we tuli era kino nkigamba mwenna abali ku TikTok baganda bange eddoboozi lino ndisiza ku leediyo esikakiddwa naye nga abasinga mwagala kuba basitasosi kufunamu naye ati waliyo abanoonyamu emirimu okukola naye nze ffe tetunoonya kukola kuba waliwo ne byetukola nga tetubyagala olina kakana gamba bamukyangu mbeere mukana akalango naye nga gwe tokyagala akati oliye bwakiraba alowooza mbu ofunye ekirimu embwe era olimu okukola kyova olaba haters kati nga Mickey avaayo n'agamba singa olina sente singa tolanga ddagala lya kino kigambo kwe kiri kumwakiwulira okitegedde era waliwo ne vidiyo kati etambula nkirabye kati ku makya twali twogeramu ne Mickey naye ndooza abaana bagigassegase nga bamanyi abaana vidiyo eyo neeteebwa okitegedde naye nga byebyo baganda bange nsigadde nze Bamweyana Omuyaga. Yembeera eyo bwe yatambudde ku TikTok kati gwe buli avuma buli muntu yenna ogenda kusibibwa kubanga Mickey yakiguddewo. Gwe oba oli ku TikTok nga baali bakuvumyeko bakukolamu duweti nga bakuvuma ensonga zeezo nno. Ku TikTok mu ggwanga Uganda abasobodde okuba ate nga batrendinga waliwo omwana gwe bayita Vivian Gold oba gwe bayita Gold Vivi
omukyalo oyo w'amaanyi ennyo. Waliwo omukulu gwe bayita Derek Nsubuga, oyinza omuyita Derek wa radio naye akikubidde eddala. Waliwo gwe bayita Yasin Majid, mwana mulenzi gwe bayita Yash, omukyala gwe bayita Yvonne Namakula naye akikubidde eddala. Waliwo gwe bayita Bettina Chomuhanji naye akikubidde eddala. Waliwo omukyala gwe bayita Esther Mito, waliwo gwe bayita Kuchi akola ke bayita Balance Diet, omukyala oyo ne Nasatonda oba omukulu gwe bayita Sesebat. Ku nsonga eyo eya TikTok bwetambudde okusiba omukulu BAMWEYANA Mickeyseems2funny ku nsonga eyo gyogerako ki?